Nali misubide usaba muguno operinjinyo funelyo kunyumyako banji kwabo bali abaseka abangerega ntera byasala sabe mukamo kolere kisa babera mukwaba bampereza mune kitumye kadabasatu birene banangera abantu bo abalala mabujulizi erikuye sister we gwaddako baba yafumbirwa 1994 kati yesega walina ebyatro ebeka nange simanyize ndikasita wendi nkama yebasiwe ekyemyaka nakyo kitumaleka mirembe kasa wetuli 1994 April my sister Justin Sebagala kati basumba bishop abamanyi yali afumbirwa kati nja kubuulira ojja kunsindikira yawo airtime ne data nkubuulira emyaka gye nnina nnya ya Yesu. Naye 31st year ng'afumba mwandi mukubiddeko mu bugalo en absentia. Haleluya. Mwanyinaze oyo babagattira mu Ndeeba wali wa Bishop wa Dr. Joseph Serada naye bantuma ngende nnona ekimuli omugole kyakwata nga ayakoze ekimuli abeera kawempe ku growers nga ffe tuli twatusula kajjansi erweza Bison Bishop Mugero gye yasooka okubeera eyo ng'avudde katwe mu Nabisalo nengenda nennona ekimuli ebiseera ebyo tewaliwo boda borders tewaliwo simu otuuseewa nentula mu taxi nentuuka nali ngenda enkuba neetonnya alina okulinnya okuva ekajjansi tuke mu paaka nyinye zigende kawempe ng'obeera ng'eyagenze ekyegeegwa okuva ali ekajjansi okutuukawa ekawempe nentuuka ekimuli ne bakimpa enkuba n'ekikuba nenkikwata ngenda okutuuka mu Ndeeba omugole akwata ekimuli nga ayambuka bwati okugenda okumukola ki okumugatta naye bannange ebimuli era abasajja muwe bakyala bammwe obumuli. My sister ekimuli nga kisigaddeko akantu kamuwe kati akamuli kyakunkumuka nse nandikikoze ntya bannange nakijja eriwa gundi nankitwala mu Ndeeba enkuba etonnye enkuba yakubanze nga kuliko akamuli nali mmanyi nti agenda kugaana ngamba ekimuli kivuddeko mu petals beautiful yawumayo naye nayagamba banyambuza ekimuli nsobole okulinnya nekireeta nga kuliko akamuli katya nayingira nga akakutte Mukama yeebazibwe. Mwanyinaze oyo mukwano gwaffe nnyo yafumbirwa yayingira obufumbo nga buli muntu agamba otyo mwaka ogusooka bagenda kuzaala abalongo oguddako bazzeeko abalongo n'oguddako bazzeeko abalongo batandika okuzaala omwomu. Omwaka ogusooka ne guyita ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano. Omwaka ogwokutaano nga guggwako n'afuna olubuto lw'omwana waffe yasooka oyo kati musawo mu grade B Entebbe. Abaana abazaalibwa bwe batyo nga baluddeluddeoko batera okuleeta enjawulo n'enkyukakyuka mu nsi. Mbyogedde natandise dda okuweereza kubanga ka Yesu bwe yafumbirwa naliyo mu kwanjula. Mukama yeebazibwe. 2:22 omuntu okubeera nga alina ebimusanyusiza Mukama amusanyusiza okuyimba ebyokukola ki ebyokumutendereza ebyokusanyuka n'oyingira Katonda ankoledde ebirungi nayimba
natenda eyo naye ebeera savisi y'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Enkola eno ey'okwaniriza abayimbi ne mubaga ajja ayimbe y'akayimba kamu tetulina budde ayanguwe kubanga tetulina budde munafuya okuweereza si busungu nnyini Dokita Lulwa jangu oyimbe lulo lugamba tikambiteeke mukona akajanja yalwawo. Nnindo omwana owokubiri nga bw'omanyi ewaffe baatuzaala batono nnyo bakitaffe abamu tebazaala na kuzaala benywera mwenge gwabwe bajja ne babika gundi agenze mwanguwe kuziika kwa ssaawa 8 abaatuzaala bazaalayo batonotono. Ekintu ekyo ne kitusumbwa nnyo ewaffe gye batuzaala ne mukulu wange Musumba Mugero yafa tazadde mwana wa ntumbweze. Mukama yeebazibwe. Naye nze Mukama abantu baataawa mukulu wange yakampaayo 3 ono wakubiri second born. Kakati omwana ono yaba mukwano gwange ddadda kuva nga tannaba nakukola ng'akyalina mu lubuto lwa maama we ne mukwano gwange. Kakati lumu yafuna akantu. You remember when you had this kabaka batya darling kanamagere namagalo namagere. Omwana yafuna kanamagere ng'agenda kuweza emyaka 2 akantu ne kava from nowhere n'atandika okumera akagere ak'omukaaga. Omwana wange amera kakagere ak'okumeka naye nze nafuula Mukama ekigo kyange nze ebintu tuwe bityo Setaani amanyi obireeta n'abikasukaawo mbiraba naye sitya bwe mbiraba manya nti olulumba lwakoze era lugenda kumufa lugenda kugwa butaka. Lwaki? Kubanga Mukama namufuula ekifo kyange wentuula. Mukama yeebazibwe. Omwana akantu naye ne kamubazaalinga nnyo n'atandika okukatakula n'atandika okukalaga maama we n'akatulaga buli kaseera. Ne ngamba omwana wange ffe tetuzaala baabugere 7 omwana wange abadde ki? Katonda kye yakola n'asindika measles. Darling baziyita measles olukusense. Mama musawo mami musawo olukusense measles n'asindika measles. Omwana naye takula olunaku lumu wiiki ey'okubiri omwana naye tawona ezo measles ezitawona ye kiki? Omwana measles zagenda omuvaako nga yayubuka olususu n'ayubuka yenna yagenda okuyubuka ne kannamagere ne kayubukiramu. Genda otuule nawona kannamagere Katonda asobola okusindikira olukusense nga luzze kujjako kannamagere. Wetakule naye ng'omanyi nti lujjidde bwereere lulina ekintu kye lugenda okukujjako. Mukama yeebazibwe. Kakati oyo gw'olaba ali mu primary 7 kati she's a candidate mukubireko mu ngalo. Kaba ekigo kyo w'otuula ekifo kyo ojja kugenda ogule okulinaana omusamize nga gw'oguze wano bw'oti. Omusamize ajja kunama bakunama basamize genda obuze n'amafiina babikola ebyo byonna ekiro mu nzikiza tebikola misana beera batyo omwetaka emisana nga kati abo omulembe guno baagira n'amasabo tebakyazimba ga ssubi bazimba g'amabaati ameetolovu bwe gati baamanya nti mugategeera mangu kati bazimba mayumba bwera ng'alaba ennyumba kumbe munda kiki kumbe essabo oli mukubuuza gwe wagategero kyagategeera nkulidde wano ndekanga manyi. Mukama yeebazibwe. Naye wulira mulinaane toddukawo bishapu mujje munsabire nalinaanye omusamize. Totawaanya basumba baffe kola ekyamaanyi ozigiridde kimu bwe fuula Mukama ekifo kyo wokola ki wotuula. Ennyumba yo ewandiikiddwako Yesu mukyalawo obwenyi bw'olunyiri luli mu Zabbuli 2. Mpodi jangu bikuleza ndaba government yatukategorize nga fena tuli mu art bachita art simanyi creative art. It's a talent. Government wewe enonya abantu ngedi okubayamba ebateeka mu miganda mu miteko nemanya nti abantu bayambira wano bayambira wali kati batuteeka mu creative art. muleke omwana muleke tutwabeera ngabo nga batubwa majirasi ga walaji bo bazaaliddwa wano omugundi mu kintu mwennyini baleke bakinyumirwe abo ba ebo mubaleke kati ebo buno yeebase nze saba nabeera nga nkaaba
nibabuza kakabira ki nebwendekana ntya ebotazuukuka oliyerayo basi kati gokikola ogenda kikola otya katonda bwatyo bwakola fe yatuleka walagi nebwontekako obuuma kati bukyakaaba walagi nali mutandise yesinde makokoto n'amannyo nja banyumiza bendikomawo mwenge guli makokoto bannange bwotagunywa obeera oli muloge obeera mulogo obeera makokoto nga tonywa gwologa abantu bokukyalo musezi mutajjana mukirabo musezi naye kati oli wuliye base ne bwendekana ntya mpanye ne bwakomawo n'ayimba olulala omwana andikibwa ku bulamu bwonzera bamanyi Joseph Segawa ye mulokole omupromota yampita nga ayagala okupromoti nga nagamba ekikulu gwe batugamba oli mulokole nnyo bati bwe yaŋŋamba era twamaliza tetukanyiza nagamba wati kasajja gwe batugamba olina olugezigezi naye ndulabe nina olugezigezi nze bolaba era oyo mukyala mukubireko mu ngalo yasindisa abagundi abaki sitaani yasindisa emizimu egya bbulu waliwo abagikiikira yegundi negundi nemumuteeka ne ku maradio bannange kasita mukama omufuula ekifo kyo wokola ki wotuula mukama asobola okujja bonnamagere ku baana katonda asobola okukuuma abaana bano asobola mukono gwa mukama ogw'amaliro ga mukama ebyange biibyo guwa bimpa n'okubasaabirina kati nganze waffe nyina ebintu byesaalina fe tata waffe yatuzaala bwe yamala okuzaalawo n'azaala abuuza bali bameka okola okuva olwaleero ennaku z'omwezi ziri mmeka ennaku z'omwezi 2 tabaaka ebintu byogenda byojja mu nnyumba y'obufulumifulumi otandika onyumirwa nze omuntu omu yankuwa esimu nagamba naye buli wobeera oseka ye mbeera aseka mwengego eyamponya omwenge ogwakoleranga endusu oyo era yeyaluyimba katonda yamponya omwenge ogwankerenyanga endusu nze nandiguwonye ntya omwenge gwali mu nnyumba yakamaanyi jjajjaffe mukama yeebazibwe kati bano abaana bano ba ebo bagenda kati waliwo ebintu byebatagenda kusiibira temubasiibyasiibya kusiiba okwo kw'omulembe gwammwe mu kano k'amaaso namusiiba mumusiibe katonda bwagaba omukisa n'aguwa Segawa omwana wange Victor tagusalira abeera bumwezi mulokole n'aweeza katonda wa Segawa kitaawe n'afuna omukisa gwa kitaawe naye n'azaala omwana n'omwana n'afuna omukisa gwa jjajjaawe n'omwana oyo naye n'azaala munne gy'emirembe ena mukama yeebazibwe kati bano abaana bano abange balina bebatasiibira abala bange bagenda kusiiba bayingira ebiteete mubasiibira abala bawasa nga basiiba ki nga tomuwasa oliko ki bamalirize okusoma bulungi mulabe mujja kubeerawo mulabe bajja bakayanira bukayaniza abo entolese entono entolese nkugambye entolese entono genda ebyo bigenda okubeera ewange mu lujja ebyo bigenda okubeera mu nteesaganya ezirirwere wange olese ente mmeka ente 7 tezimala omulala jje taata nze nguze n'ettaka yiika 9 ente nzitadde ku ttaka ngende ndabe bwe ntuukayo nga waguze ettaka nga wataddeko ente 3 nga naawe ntugoba nga nnoonya omulala mukama yeebazibwe katonda ono bwe twayingiramu katonda si wa bulijjo ate talina kyasaagiramu fe singa twafa dda batulogaloga nze nagula ettaka wala egundi ekira nenzimbawo ennyumba mba nsima omusinyi nti olwamala okusasula nemmanya nti nonanguzizza yinza muddeyo muli ensujju amayuuni ejjonjo ebintu bwe bityo mudde mufulute haleluya sifuluta beautiful sifuluta mfuluta n'azuukuka n'atuula agamba ng'olugennafulirwa mukama yeebazibwe haleluya naye abaala bonna bankyewange naye omwana tankyoyo Emmanuel oyo bwe twali tumuzaala kalimu obujulizi buno maliriza mukama bwe yatuwa Emmanuel oyo ye third born waffe yeewaana atambula yeewaana yangira nanga nti ebintu by'okutufuluutira mu nnyumba buno kikendeeze konze linda alikuwasa linda ojja byogererewo abalo eno nyumba yange ne mukyala wange nnyoko haleluya
Fewange nze nakali tuli mu bintu bya kweyagala era temukyasuula nkoko mu abasamize kati temukyasuula nkoko mu Stenson mwakunyuulanga enkoko nemuzikunyuulako buwawa kyo nazirabanga emuduuma nga ndi muto sinalokoka abantu ne bayita ebbali bwe bali nga bayita mu Stenson bayita ebbali kubanga enkoko bagisudde kati nze enkoko gyeryagala bwagazi singa beautiful buli kaseera nkera mu junction kulonda nkoko kumutwalira kusiika haleluya batemyeko mbu obwala bazitumangako bwala nebakunyulako bwoya nebasula mu Stenson mukubanga ensi yonna abasajja abanene abasajja bedda nabo abasajja beggombola kyebavanga babakwata omusolo yajjairanga mu mpale ennyimpi bwati n'omuguwa ennaku zino okwatani n'omuguwa ennaku zino mukama yebaza olwa bajjajjaffe babasibanga ku muguwa ne batwala kugombola abasajja nga 3 muguwa gumu bakutta omusolo sikuluma ennaku zino nnuma mulume nempitamu wulira omwana oyo yabeera mu lubuto lwa nnyina nabeera mu lubuto lwa nnyina omwana yava buddawo nga wafujja oyo neyekyusa neyekiika neyekisa omwana baffe tusindika basindike tuli bebbulaniya oyo omukazi webbulaniya asindika busindisa ati ngaomwana ali wali asindika busindisa ati ngaomwana ali wali omwana owokusatu tugenda omusindika ngaomwana agira empaka zimulinga empaka omusawo agenda otugamba nti omwana bakiyita kyekirira kimwezinze muki mu bulabo jangu Emmanuel mizimu gyali nteeze ku nsubi y'ente omwana alimu ente mu mikono fuso nga 4 olw'okuba mukama twamufuula ekigo kyaffe twali mu ddwaliro lya IHK beautiful ne batujja ku floor eyali yakumeka floor eya waggulu ne batussa wansi mu theatre ne bamutwala mu theatre singa twali mu ddwaliro somewhere nga tulina okufuna ambulance tudduke tutuuka gye operating omwana yali agenda naye mukama bw'omufuula ekigo kyalina ende gyaliize ebintu nga naawe tobitegedde beautiful ne bamutwala baŋŋaana okuyingira theatre baŋŋaana ekijji kyabwe kyakyuma bwena gwe sigalawo netwala mukyala wange namupaletinga namukomyawo n'omwana wange nga bombi balamu. How old are you, Emanuela? 8 years old. She's now 8. Banga sije ne nyakwandi munte. Nte mwe muguleza mwenze mukama yanga bana lwaje zireta. Eno tuleye ma. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Mukama mfule kigocho wotula tewali kabya kali kusemberera. Bagenda kuvuma, bagenda kugeya, bagenda kwogerera. That's life. Mwatu balekera ogere. Naye kasita mukama abere kigocho. Aina ebintu byagenda kutaasa. Katusabe mukama, katubaze mukama nzo mwana bishop yajjo mu dedicating. Aleka nebaze mukama. Emyaka gino gyali esatu gino gye kola nakati. Bwe mala bye nagamba bange ngenze sigenda bafira ko buvizi. Nange sigenda bafira ko buvizi mukama bawo mukisama bali online. Mukama bawo mukisama. Ekipande kino kiteke kisike bakirabe bulungi ne kanisa Light of the World Church. Efumbiza abaana abawala bulungi nge bafumbiza abasajja abavudde eri Katonda omukubo byonoka Yesu. Amina. Bwe natandika okumwogerako kasa gundi agenda kubeera ebo tujja kukomanga bwe tunafunayo Sunday nga twebaliza Katonda n'ensonga y'okusinza n'okutendereza naye oyigire ddagala okuddayo bannagwano bonna sika wakyogeddeko bannagwano bonna batera kutandika n'okusoomoozebwa bannagwano bonna batera okubaako ebisoomooza erinnya lya Mukama lyebaza kati nze nali nkimanyi kanisa okuzaala yagalagana naye butya yali nsonga tegerekese bulungi kati bwe yalwawo n'okwemulugunya munda yange kwakola ki kwatandika okukendeera nali lindidde nagwalo gwagenda okukola ki okuzaala Mukama nampa ekisa bwe yali agenda okuzaala n'asoosa omulenzi kati ekyandikibwa kiri mu Samwiri ekisooka Samwiri ekisooka essula esooka baiteeka amakaana n'anyindirira omwana ne bamusomooza ne bamwogerera ebigambo ne bifuuka bingi n'atakolayo onoobagamba otya mbusaba nebikola ng'ate wo tebikola erinnya lya Mukama lyebazibwe so wali kusomoozebwa kunene
ne gufuuka obugugu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Lumunzijukira nali njogera naye twatutudde wali ne mugamba nzikiriza omwaka ogujja oteeka okuzaala era n'ensiba omutima gwange n'enkiggalira n'enkimanya kiteekwa bwe tuwaniridde era bwe tukutte mu ngalo nga tukwebaza olw'okujja bamwe mu siyeta olw'okuwakanya lipooti z'omubiri ne lipooti z'abasawo n'osigala nga lipooti yo. Amanya Musumba Ntale Andrew. Tuli wano olunaku lwaleero nga tuzze okwebaza Katonda olw'okuzaala baby boy Ebo Mezaya Ntale. Lwaki twebaziza Katonda olunaku lwaleero? Waliwo okulwanyisibwa mu kuzaala. Amawulire ge twali tuyina amatuufu ag'abasawo badokita be tumanyi be twekakasa abakebera obulungi bali batugamba tewali mukisa gwa kuzaala. Mukama yeebazibwe. Naye lwaki twebaziza Katonda? Katonda asobola okukyusa lipooti z'abasawo n'akola ezize nga Katonda. Olwayo twebaza Katonda kubanga omwana yazaaliddwa naye nga entandikwa teyali nyangu, so tuzze kugulumiza Katonda olw'emirimu gye n'amaanyi ge byayolesa mu biro bwe biti. Ng'abasawo bagambye teri kuzaala, batugamba alina ebizimba tasobola kuzaala. Ne bavaawo ne bagamba yafuna kuloti mu buto aye omusaayi gwakwata tasobola kuzaala. Naye enkomerero ya byonna n'aba olubuto era mwalimu okulwanyisibwa mu lugendo lw'okufuna omwana kubanga batugamba omwana asirise takyassa aye ne batugamba azze engulwaire kati bagenda okumulongoosa ng'omwana talina buzibu. So tuli wano okugulumiza Katonda kubanga atukoledde bikulu, atukoledde binene. Twebaza Katonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu, amen. Tuteekeddwa okwebaza kubanga okuzaala si kya bulijjo nga bwe tulowooza. Okuzaala Katonda yagaba ezadde, naye abantu oluusi tugenda tulowooza nti kya bulijjo okuzaala. Nze nawasa mukyala wange 2-22 nga nsuubira nti at least 2-23 nina kuba n'omwana, naye paka 2-25 tuzadde omwana mu mwezi ogw'omusanvu. Kati bw'oteebaliza Katonda nti Katonda yakuwa, asobola okukuwa kati oba enkya. Kati omuntu yenna tuteekeddwa okwebaza Katonda kubanga waliwo n'abafunye ezadde naye nga nalyo teriwesa Katonda kitiibwa. Waliwo n'abagezezzaako nalwayo nga tebannafuna mwana. Kati omuntu yenna kyalibadde kyabwa Katonda okwebaza Katonda kubanga Katonda yekka yasobola okuwa abaana baffe okuba ab'omugaso, okuba abagezi, ate n'okukulaakulanya eggwanga n'okukyusa obwakabaka bwa Katonda okuweereza baana be tuba tuzadde. Kati bwe tuteebaza tuba tetuwadde Katonda kitiibwa. Twebaza lwaku linnya lya Mukama kulabisibwa, si lwakuba nti maanyi gaffe, naye olw'ekisa kya Katonda atuwadde okuba n'omwana olwaleero. Katonda ekyo yakikoze, ensonga lwaki tuteekeddwa okwebaza olw'okuzaala. Nze Kasande Jovan Ntale nebaza Katonda eyansobozesa okufuna baby boy. Newankubadde nga abantu babirabanga ebya bulijjo naye si bya bulijjo. Okuzaala kyekirabo ekiva eri Katonda. So nebaza Mukama nti ebbanga libadde ddene myaka 3 nga abasawo byabalema, buli musawo alina kiki kyagamba, ddagala twalikozesa naye teryakola. Naye okutuusa lwe nawanika ne ngamba kanindirire Katonda, era bwe namulindirira namulaba. Era leero nziza okwebaza Mukama nti Mukama yampa baby boy ye Mezaya Ebo, omulokozi wange asobola. So nebaza Katonda, sikitwala nga kintu kyangu. Mukama yanzijjayo nga ndi mulamu n'omwana wange nga mulamu. Newankubadde nga abasawo bali bagambye omu ku ffe alina okuba omulamu, naye ffenna twavaayo nga tuli balamu. Ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama.